إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oluvanyuma olw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba asse ebyengira eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'ebigambo bwe bitegeerekesa obulungi kubadde kutendereza Allah na kukakasa nti mazima Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muddu wa Allah era mubaka we. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti teriyo bantu bayinza kwekuŋŋaanyiza wonna wonna we beekuŋŋaanyiza ne beekuŋŋaanya mu kifo kimu oba mu nnyumba emu mu mayumba ga Allahu subhanahu wa ta'ala okujjako ng'abantu abo bye bafuna okuva ewa Allahu subhanahu wa ta'ala bye bino wano wammanga. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Okujjako abantu abo ababa bakoze omulimu ogwo ogw'okwekuŋŋaanyiza awamu ne basoma Qur'an ne bayogera ku Allahu subhanahu wa ta'ala ebintu Allahu subhanahu wa ta'ala byayinza obakolera olw'ekyo kye baba bakoze. Allahu subhanahu wa ta'ala abasindikira obutebenkevu mu kifo kye baba batuddemu, oba Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abasaasira bonna bonna buli eyeetabye mu miitingi eyo ebaddemu okujjukira ku Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah n'amusaasira era Allah n'ayogera ku baddu abo ng'abanyumiza bamalayika n'abagamba nti mulabye abaddu bange engeri gye bantenderezzaamu, mulabye abaddu bange nga bwe bali mu kusoma Qur'an, mulabye abaddu bange nga bwe bali mu kunsaba nga Allah anyumiza zi malayika. هذا حديث عظيم جدا في موضوعنا اليوم، ألا وهو موضوع اليوم وهو فضل مجالس العلم ومجالس الذكر. agamba nti hadith eyo gye tuva okuyitamu mu bufunze hadith nkulu nnyo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero, nga mulamwa ki gwegwo obulungi obw'okutuula mu bifo ebirimu okusoma Qur'an, obulungi obw'okutuula mu bifo ebirimu okuyiga okumanya, oba obulungi obw'omulimu guno gwe tulimu ogw'okutuula nga tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. ما معنى هذا الحديث واحدة أن من اجتمع في بيت من بيوت الله يذكر الله ويتلو كتاب الله وهو القرآن كأمثالكم له 4 جوائز. حديث yetegeeza ki mu bufunze? Agamba nti agenda kunnyonnyola kimu ku kimu. N'agamba nti mazima abantu abakuŋŋaanyira wonna wonna bwe bakuŋŋaanidde ne bagezaako okubeera nga basoma Qur'an ne boogera ku Allahu subhanahu wa ta'ala ne bamutendereza bayina empeera za mirundi 4. أول جائزة تأخذها وأنت تجلس تقرأ القرآن وتجتمع لحلقات الذكر، أول شيء نزلت عليك السكينة، يعني الطمأنينة تنزل عليك من الله سبحانه وتعالى، قلبك مطمئن. empeera omwanadamu gy'asooka okufuna mu kutuula wansi nakkakkana n'abanga asoma Qur'an y'empeera yeeyo nti Allahu subhanahu wa ta'ala amussaako obutebenkevu. Allah n'amusindika obutebenkevu n'atebenkera mu kifo ky'alimu n'asoma Qur'an ng'ali gifumiitirizaako n'afumiitiriza ni ku mateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala geyogera mu Qur'an omwo. الجائزة الثانية وهي غشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة، تغطيك أنت رحمة الله سبحانه وتعالى. ekirabo ekyokubiri oba empeera ey'okubiri nga yeeyo omuntu gy'aba ayinza okufuna singa atuula wansi n'atendereza Allahu subhanahu wa ta'ala oba n'asoma Qur'an ng'empeera yeeriwa Allahu subhanahu wa ta'ala abeera ng'amubuttikira okusaasira kwe oba n'amusaasira n'asonyiwa n'oyo yenna yenna abaddeko mu miitingi ng'erimu okujjukira Allahu subhanahu wa ta'ala. الجائزة الثالثة حفتهم الملائكة، يعني تكون الملائكة حولهم جميعها، تكون الملائكة حولهم جميعا. empeera ey'okusatu
omuntu gyafuna singa abeera mu meeting oba olutuula lwonna lwonna olulimu okutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti malayika Allahu subhanahu wa ta'ala atusindikira obukuumi bwe nga bugenda kukuumibwa zi malayika. Allah asindika malayika nazigamba mugende mwetooloola abaddu bange abo bonna bonna abali mu masjidi abali mu kusoma Qur'an mubeere nga mubateekako obukuumi mubakuume. So nabwe kityo kyamaanyi nnyo kulaba nga abantu abali mu kutendereza Allah bakuumibwa zi malayika. أما الجائزة الرابعة وهي أكبر جائزة ذكرهم الله في من عنده، يعني الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك في الملائكة في الأعلى. nabwe kityo n'empeera ey'okuna oba ekirabo ekyokuna omuntu kyayinza okufuna kwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akwogerako. Gwani nzani Allah subhanahu wa ta'ala gwatandika okunyumyako nti mulabye omuddu wange gundi asomye Qur'an nantendereza nansaba. So nabwe kityo nti empeera ey'okuna nga yempeera oba oliawo ekyasinza obunene Allah subhanahu wa ta'ala okufulumya erinnya lyo n'akwogerako mu zi malaika ng'ali kuwaana olw'okuba omutendereza Allah. هذا هو فضل أن تجتمع لقراءة القرآن وتجتمع لذكر الله ومجالس العلم. ebyo bye birungi omuntu byayinza okufuna singa akuŋŋaana mu kusoma Qur'an oba n'akuŋŋaana mu kunoonya irimu oba n'akuŋŋaana nga we bakuŋŋaanidde bali mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. وهناك حديث عظيم أيضا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنك إذا جلست تذكر الله تقوم وقد غفر الله لك ذنوبك. era agamba nti waliwo hadith nga nkulu nnyo nga nayo yogera ku bulungi bw'okunoonya irimu, hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti omuntu singa abeera waabadde ng'ali mu kunoonya irimu kasita asitukawo bw'ati n'agenda mathalan nga tumaliriza wano olutuula lwaffe ffenna buli muntu agenda okusituka wano waali oba wonna wonna wootudde ng'obadde meeting eno Allahu subhanahu wa ta'ala aba amaze okumusonyiwa buli zambi lyonna lyonna lye yali akoze. أيضا أنت تجلس في مجلس العلم ومجلس القرآن ومجلس الذكر هو روضة من رياض الجنة. هذا sana wekityo agamba nti omwanadamu singa atuula mu lutuula lwonna lwonna nga lwakusoma Qur'an oba lwakunoonya irimu oba lwakutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala fa anta agamba nti gwe mazima oba weerimira ennimiro mu jjana oba weeteredde ebirime mu jjana nga otaddemu ennimiro yo ey'ebigenda okukusanyusa mu jjana. لماذا؟ لأنك في هذه المجالس تتعلم كل الخير، تتعلم ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. agamba lwaki omuntu afuna empeera bwetyo kubanga mu lutuula luno lw'abaalimu aba agenda kuyiga bingi byagenda okuyiga biki Allahu subhanahu wa ta'ala byayogera era biki omubaka sallallahu alayhi wa sallama byeyalagira. هنا نسمع أن نقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع أحد يقول صلى الله عليه وسلم. bana iseka jali agamba nti alikwogera ku nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam wabula tanawulirayo ko muntu ng'agamba sallallahu alayhi wasallam bimana ng'asalira ku nabbi. ala tusalluna ala nabi sallallahu alayhi wasallam. نعم. اللهم صل وسلم. فلا بد للإنسان إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. bana ekikakatako singa owulira ku linnya lya nabbi sallallahu alayhi wasallam n'oyongerako okumusalira sallallahu alayhi wasallam. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. nsonga ki lwaki tuyitiriza bwe tutyo okumusalira sallallahu alayhi wasallam kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu singa amusalira olusalira lumu weruti agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala amusalira ensalira 10. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما وأنا أرى كلكم ما شاء الله أمامكم كتاب الله والقرآن. قال حديثا عظيما. نبي صلى الله عليه وسلم يجرى حديث نene era naseka nagamba nti alibatu nulira mwenna alaba buli omu maaso ge asitudde ekitabo kya Qur'an era hadith eyo kirabika kyeyogerako. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نبي صلى الله عليه وسلم yagamba nti omuntu asinga obulungi muffe
yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwayigiriza Qur'an naye nagisomesaako abantu abalala. يعني أفضل واحد فيكم هو الذي تعلم القرآن ثم علم القرآن هذا لغيره. agamba nti omuntu asinga obulungi mummwe mwenna mwenna yoyo asomye Qur'an nga Allah musaasidde n'ayiga Qur'an oluvannyuma n'atakomaawo n'agenda n'agiyigiriza n'abantu abalala. فأنت تتعلم القرآن فلا بد أن تفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنك خير واحد هو الذي تعلم القرآن وعلمه. sagamba nti gwe bw'obanga oyize okusoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesezza n'obeera mubamanyi okugisoma agamba olina okusanyuka olw'ekyo kubanga lwaki nti ogenda kufuna chance egenda okusomesaako abalala ogabane empeera ezo biidhnillah. ثم في هذه المجالس المباركة مجالس العلم أنت تتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. era agamba nti oluvannyuma lw'ekyo Allah akuyigiriza Qur'an ogenze n'ogisomesa abalala na buli bwegatta mu meeting nga zino ezirimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala amazima gali nti Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kukuteeka mu bantu be ab'okulusegere oba ogenda kubeera mu bantu abagenda okwesiima. وجعلك الله سبحانه وتعالى يا من تجلس مجالس العلم الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. agamba nti abange mmwe ababadde mu meeting eno erimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah yaboogerako mu Qur'an n'agamba nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala asitula abo Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi mummwe Allah basitula n'abo be yaweereza okumanya n'abawa amadaala ag'owangulu Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت كلما تعلمت شيئا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ازددت رفعة وازددت درجة وازددت علوا. agamba nti singa osoma ebimu ku bikwata ku Allah n'osoma ku bikwata ku mbaka sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akongerako leve y'owangulu. Allah n'abeera nga akusitula mu banno lwaki lwakuba ggwe olina by'omanyi ku Allah n'omubaka we era bingi by'obasinga so Allah kyalina okukolera kiki kwe kukusitula mu bantu obeere nga oli mu kifo eky'owangulu. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على حضور مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. basahaba radiyallahu anhum baali balwana nnyo tebaawuliranga lutuula nga lulimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga balwanisa singa babeera mu lutuula olwo lwaki nti omuntu ava mu lutuula olwo Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما era nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mazima zimalaika malaika bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala agamba malaika zanjuliza ebiwatiro byazo nga biziteeka ku bantu abanoonya irimu lwaki nga zisiima ebikolwa byabo kubanga omusomi wa irimu abeera n'empisa omusomi wa irimu aba yeeyisa bulungi eri banne. فأنت إذا تعلمت في مجالس العلم هذه فلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وكل من تعلمهم في ميزان حسناتك يوم القيامة. agamba nti mazima gwe singa ova mu lutuula luno lwe tulimu nga bingi byoyizeemu agamba olina empeera nnyingi ewa Allah subhanahu wa ta'ala era oba ogenda kufuna chance nnene nnyo ey'okubanga ogenda kusobola okusomesa abalala abatabaddeewo. فأنت إذا علمت واحدا من الناس في مجالس العلم هذه وكان عندك مجلس علم عندما تكبر إن شاء الله تتعلم العلم وتكبر إذا علمت واحدا كل ما يعمله في ميزان حسناتك يوم القيامة. agamba kati ngaffe saawa zino tuli wano tuli mu kusoma Qur'an tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tugikwate bulungi. agamba nti singa omu muffe abanga yamala okusoma wayiseewo ebiseera nga Qur'an yagimalako buli muntu gwasomesa Qur'an nga yagimalako n'asomesa omuntu Qur'an oyo nayina gwasomesezza buli kalungi kanaakola nga gwe wamusomesa nga buli Qur'ani buli nyukuta gy'anaasoma mu Qur'an gwe nooba ofuna empeera lwaki nti gwe wamusomesa. فأنت إذا قرأت حرفا واحدا من القرآن في مجالس العلم فلك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. agamba nti singa osoma nyukuta emu just enyukuta
emu nga mu lutuula luno tulimu olw'okunoonya ilimu agamba nti ofuna empeera era n'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti empeera eyo omuntu gy'afuna ng'asomye ennyukuta emu bagikubisaamu emirundi 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kam harf? Bismillahir Rahmanir Rahim erinnya lya Allah eyo lirimu ennyukuta mmeka? Ani asobola otugamba ennyukuta ezirimu? هل أحد يستطيع أن يعدها؟ waliwo asobola ozibala n'otubalira ennyukuta eziri mu Bismillahir Rahmanir Rahim? هي 14 حرف. ziri ennyukuta 14 kituufu? يعني كم حسنة؟ kati awo tubalira ebirungi singa omuntu asoma Bismillahir Rahmanir Rahim afuna ebirungi byenkana ki? kubanga tugambye ekirungi kimu Allah akikubisaamu biduni mudhaafa. نعم مضاعفة. هو 14 حسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا بسم الله الرحمن الرحيم 140 حسنة. kati kwata emirundi 14 size ennyukuta eziri muki mu Bismillah. buli harufu giwe empeera na buli mpeera gy'ogiwadde ogikubiseemu emirundi 10. just Bismillah tonatandika kusoma Qur'an, tonatandika kukola ki? Kusoma Qur'an. kitegeeza niwe obikkula Qur'an n'osomako Bismillah ezo empeera ziyinza okumala naye temukikola. so n'agamba nti empeera z'abafunye omwanadamu nnyingi nawankubadde asomye Bismillah yokka kubanga empeera zitandika okubalibwa nga nnyukuta emu gy'osomye. فإذا قرأت سطرا من القرآن فإذا قرأت صفحة من القرآن كم حسنة؟ agamba nti bwe kibanga bwe kityo wekiri ng'empeera nnyingi bwe zityo ku Bismillah kiri kitya k'oyo asomye layini mu Qur'an layini, oba n'agamba nti kiri kitya k'oyo asomye page namba. singa empeera bwe zityo wezenkana ku Bismillah yokka kiri kitya k'oyo asomye akalayini kamu oba page namba. نعم. فإذا قرأت القرآن لك ثواب وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وجبال من الحسنات. sagamba nti singa omuntu asoma Qur'an ayina empeera nnyingi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu bungi bwazo okuzigeraageranya osobola enkanyankanya n'olusozi nti empeera zibeera nnyingi nnyo. كيف كنت تعرف هذا إذا لم تجلس مجالس العلم؟ مجالس العلم هي التي علمتك هذا. agamba nti ebyo byonna wali tobimanyi, tomanyi nti omuntu asobola okufuna empeera ezo singa aba asomye Qur'an. wabula wabitegeera otya? singa otuuka n'obeerawo mu kutuula kuno kwe tulimu okw'okunoonya irimu, okutuula okulimu okusoma ku bikwata ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam. إذا مجالس العلم هذه التي تجلسها تتعلم فيها كل شيء. تتعلم فيها القرآن، تتعلم فيها الصلاة، تتعلم فيها الزكاة، تتعلم فيها الصدقة، تتعلم فيها المعاملات بين الناس. agamba nti ekitegeeza eno meeting gye tulimu olutuula olulimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tuyigiramu ebintu bingi. omuntu ayigiramu esswala, n'ayigiramu okusoma Qur'an, n'ayigiramu okusiiba, okusaddaaka, okuyisa bulungi banneiba, okukolagana wakati w'abantu bannaffe. tuyigiramu ebintu bingi. lwaki? nti tugenda okuva mu lutuula luno nga twawukanye nga ebintu bingi bye twogeddeko. أيضا تتعلم في مجالس العلم هذه كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. era agamba nti mu lutuula luno lwe tubeeramu nga tuli kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma ku bikwata ku ddiini yaffe Obusiraamu, omuntu ayigamu n'ategeera nti butya bwagenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ngeri ki gy'alina okusinzaamu omutonzi we Allah. في مجالس العلم تستطيع أن تتعلم كيف تعامل والديك، كيف تعامل إخوانك، كيف تعامل أبنائك، كيف تعامل زوجتك عندما تتزوج. agamba nti mu meeting zino ze tubeeramu ez'okunoonya okumanya tuyigiramu bingi. omuntu n'ayigiramu engeri gy'ayinza okuyisaamu muzadde we ne maama we ne taata we. omuntu n'ayigamu engeri gy'ayinza okuyisaamu wakati we ne baganda be, engeri gy'ayinza okuyisaamu mukyala we singa abawasizza, omukyala engeri gy'ayinza okuyisaamu bbaawe, biki Obusiraamu bye bumulagira, buli kimu byonna tubiyigira mu meeting zino ezirimu okunoonya okumanya. فلا بد أن تحرص على حضور مجالس العلم في كل مكان. sagamba nti olina okulwana nnyo olabike nga buli lutuula lw'owulira nti lulimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyagala olubeeremu. lwaki? nti tuyigamu ebintu bingi nnyo. أنت عندما الإنسان يذهب إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة يجد حسنات كثيرة جدا ويدخل بها الجنة. جنة
كبيرة جدا عرضها السماوات والأرض. agamba omuntu akaseera wanabanga azzeeyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusanga ebirungi bingi ebirungi bye yakola naye nga naye mwennyini tasobola kutunuulira mirimu gy'alina ng'ala agisobola okuvaamu ebirungi ebyo. Lwaki? Nga bulimu obutono nnyo omwana Adamu bwe yakolanga naye nga bulimu empeera nnyingi. أنت تعبت في هذه الدنيا وحضرت مجالس العلم وتعلمت في مشقة وعناء، الله سبحانه وتعالى يجزيك الجنة يوم القيامة. Sagamba nti gwe ku bulamu bw'ensi buno okooye nnyo n'ogezaako n'olwana n'ogezaako okubeera mu miitingi zino ezirimu okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala n'osoma Qur'an. So agamba nti okukoma ku nsi kuno wabula singa oddayo wa Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kusanga empeera nnyingi nga Allah yakutegekera ejjana n'ebirungi bingi nnyo. كلما تجلس مجالس العلم كلما تزداد علما. Agamba nti buli kaseera buli bweyongera okubeera mu miitingi zino ezirimu okutendeza Allah oba ezirimu okunoonya irimu n'irimu yo weekoma okweyongera buli bw'obeera mu miitingi nga n'irimu yeeyongera. إذا تعلمت وأصبحت عالما ممكن أن تجلس مكاني هنا وتعلم الناس كلهم. Agamba singa osoma n'oyiga n'ofuuka omumanyi Allah subhanahu wa ta'ala n'akugabirira irimu nawe osobola okutuulako wano ng'ebigambo bino byonna byonna seeka aba yali mu kukutuusaako nga gwe abituusa mu bantu. فكل واحد علمته هو عمله كله في ميزان حسناتك أنت. Nagamba na buli muntu yenna gw'osomesezza irimu Allah gy'aba akuwadde buli kalungi k'akola oba buli mulimu gw'akola empeera muzigabana. Lwaki? Nti musomi gwe wamusomesa na buli kimu kyakola nga gw'ogabanako Allah abeera akuteerako ku miizaani yo. جزاكم الله خيرا. لا أريد أن أطيل عليكم فنحن ذاهبون إلى مكان آخر، ولكن أنا فرح جدا من هذا يعني الذي أشاهده ومشايخكم ما شاء الله ومجلسكم هذا مجلس مبارك. Agamba nti ayasaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe ebirungi byereere era n'agamba nti tayagala bba wanvuya nnyo kubanga ayina ebifo bingi ebirala byali mu kugendamu, naye n'agamba nti musanyufu nnyo olw'okubatunuulira engeri gye muli mu kulabikamu era musanyufu okutunuulira bamasheekh abagezaako okubasomesa era musanyufu na buli kimu n'ekifo engeri gyakisanzeemu musanyufu era abasanyukidde nnyo biidhnillah. نريد أن نأتي إن شاء الله العام القادم بإذن الله فنجدكم جميعا قد حفظتم القرآن وأصبحتم حفظة لكتاب الله وتعلمون الناس. Agambye nti inshallah agenda kubaddira omwaka ogujja era omwaka ogujja agambye nti asuubira okubasanga nga mwenna Qur'ani buli omu yagikwata ng'ekibulako okusomesa abantu Qur'ani eyo. لا بد لكل واحد منكم أن يستمع إلى كلام شيخه. Agamba nti kyateeka oba kigwana eri buli musomi yenna okuba nga awuliriza ebigambo by'omusomesa we oba buli seeka yenna amusomesa. لأنه يريد لكم الخير، يريد أن يعلمكم فتصبحوا علماء وتصبحوا نافعين للإسلام والمسلمين. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abaagaliza birungi byereere oba ne seeka mwennyini ono abasomesa abaagaliza birungi byereere era mu kubasomesa talina kigendererwa kirala okujja kwayagala nammwe mufuuke basomesa abantu abalagira abantu okukola ebirimu ebirungi era nababaziizaako ebintu ebibi. من منكم حافظ أكثر شيخنا؟ abuuza ani muffe أكثر واحد حافظ كم جزء؟ asinga obungi muffe akwata juzu mmeka? awezaako ayidi nga nze ndi dizo edisinga. أقصى واحد أكثر واحد كم؟ عندنا كفار الذين كملوا البعض كمل والبعض يمشون والبعض لذلك سألنا. ما شاء الله. من كمل الذي كمل القرآن كاملا من هنا؟ من منكم حفظ القرآن؟ يرفع يديه. حفظ القرآن كاملا؟ لا يوجد أسئلة. لا يوجد أسئلة بس نريد أن نعرف حتى ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. ما شاء الله تبارك الله حفظكم الله. من حفظ 20 جزءا؟ اللي يحفظ 20 ويا كان جميع جزء كمي
aimini abiri nga darusiyo erimu abiri awezaamu abiri bantu bali kutya bibuuzo. جزاكم الله خيرا. يعني هذا القرآن يرفع صاحبه، يصبح ذا مكانة عالية، يصبح أخلاقه حسنة، يصبح قلبه طيب. قرآن ينو استولا مweneyo era emuta mu kifo ekyawa wangulu etebenkeza n'omutima gwe sobana abalamira Qur'an. أنت تمشي بين الناس وأنت حافظ لكتاب الله، أنت خير من هؤلاء الناس كلهم عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعاملهم معاملة طيبة حسنة. sagamba nti otambula mu bantu nga wasitula Qur'an n'ogyetikka n'obeera ng'ogikwata n'abagamba nti era mu kaseera ako gwe abasinga abantu abo lwa nsonga nti gw'olina ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitteeka gy'oli kyekiriwa kwe kubeera ng'obayisa bulungi n'okolagana nabo ng'olabira ddala muri level emu newankubadde nga bo tebanaggikwata. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.